Omulenzi omuto Kitenda yali avuga akagaali ke ne kamufaako. Akagaali kaali kakadde wabula yali akaagala nnyo kubanga omugenzi kitaawe eyali yakamugulira nga tannafa. Yajjula ennaku kyokka mu kaseera ke kamu n'awulira obusungu. Yakatwala ewa Kamukamu akakanike. Kitenda yabuuza Kamukamu nti onanzijako ssente mmeka okunkolera akagaali kange kano. Kamukamu yatunuulira akagaali n'amugamba sijja kulimba. Akagaali ko kakaddiye kagenda kwonoonera bwonoonezi ssente zo. Kitenda yamuddamu nti nkaagala nnyo, zonna z'osaba nja kuzikuwa. Ko Kamukamu nti nja kukakolera emitwalo 4 kyokka amagezi ge nkuwa waaliguza akapya kubanga ate ko kaba ka mitwalo 5. Kitenda yagaana n'amugamba nti nedda saagala kapya, nze njagala kano. Kakanike nja kujja nkanone. Yakomawo nga wayise ennaku entonotono n'asasula emitwalo 4 ne bamuwa akagaali ke era n'ejjawo nga musanyufu muzibu. Kyokka waayita ennaku 3 zokka Kitenda n'akomawo era ng'akagaali ke kazzeemu okufa. Era yaddamu n'abuuza Kamukamu nti ku luno oyagala ssente mmeka okakanika. Kamukamu yamuddamu nti ku luno ojja kumpa omutwalo gumu gwokka kyokka akagaali ko ne luli nakugamba nti kakadde buli kaseera kajja kufanga. Lwaki togula akapya ku mitwalo 5? Era Kitenda yagaana nti nze saagala kapya, njagala kano, kakole nja kudda nguwa omutwalo gwo. Enkeera Kitenda yakomawo n'asasula omutwalo ne bamuwa akagaali ke era n'avaawo ng'asotta kyokka nga musanyufu eby'ensusso. Munnange waayita ennaku endala nga 2 Kitenda n'addayo ewa Kamukamu n'amugamba nti era kazzeemu okufa wabula ku luno sirina wadde 10 bambi nnyamba okankolere n'akusasula. Kamukamu yamutunuulira n'amugamba nti kale wabadde ne ssente ezisobola okugula akagaali akapya kyokka wagaanye nga weesibye ku kano akakadde akataliwona. Okataddemu emitwalo 5 gyennyini egigula akagaali akapya. Nkimanyi omugenzi kitaawo ye yakagula nga tannafa era y'ensonga lwaki okeesibyeko mbw'okaagala nnyo wabula kati kakufiiriza bufiiriza nsimbi. Ndowooza n'obulamu bwe butyo bwe buli. Tumala ebiseera bingi n'amaanyi gaffe nga tugezaako okutereeza ebintu ebitalitereera. Emboozi eno gwe ogiyizeemu ki? Ewagiddwa Mwami Bbanda Kabaalo.